kati kankubulire. The issue was era lwakubanga Kuruthumu yatukoze bubi. Ojukeche nagamye abavubuka basinga bali mu bulamu bwa dinayo. Nti omulaba bwati noloza wagule mmotoka era kyo bobalaba. Ye kasagule mmotoka obulamu bwe buweddeyo. Naye kampala mmotoka bazeewola. N'ezimu bazipangisa. Ekahaya omulaba n'emmotoka naga wanze emmotoka nkyusa buli luvannyuma lwa myezi 5. Kumba bazipangisa. Kati labayo. Now Akuram kyatasobola kwegaana kintu eki kyayita okutemesa kubanga ne wali emakindi wali abavubuka bakugamba Akuram bukyawasa Kuruthumu fe twali tumanyi ababeera eno abeera makindi n'omuyitako ogenda okutuuka wali ewalu ne baga Akuram wuyo n'owulira ensonyi kubanga nawe nze okugendawo either meeting oba bampakidde nze ngende waluna ne bapakira emmere ne ngenda nayo nze waliwo nali mu restaurant y'emakindi kati enjala yali etuluma nembaga muyina y'ebinyeebwa bwe biti ne babireeta mbandya bwenti ng'abaana abali wali si mu bubi bambi bakikola mu bulungi nga bataddeko kamera okitegera ekintu ekyo naye Akuram omulaba ku kabalaza k'emakindi buli woteri ng'ali mu kulya kati wamira figa ye neringa ya bifi fasi ye yonna eringa nga gundi bisambi byante ali mu kumira tukunyonyola Akuram choino okumanya mu bulamu bwo emia fact nti wafumbirwa Kuruthumu damo magezi yawasa okay kale go wasa yes wawasa Kuruthumu damo magezi nti wawasa omukazi yekoledde erinnya wawasa omukazi toli kijjawo nti yali mukazi wa muzaata ekyakubaddeko twazeyo ndi mukunoonya seki ndirangwa atulombere duoba muzaata asobola okuzuukira ye wasize mukazi we kubanga Akuram how can you kubanga omukazi ebyaddala biri nti omuwala alina sente zasooka okusaba Akuram n'agaana neyita komanda tutamanyi ngeri polisi yawano gyekola ne batuuka ali ku polisi omwana aga kati njagala miliyoni 2 agenda okwetulamu ne bamugamba oyo Akuram n'asaba 3 bugenda okukya ku makyanga ayagala 10 kati oyo ati Akuram tamumanyi ate oyogera obalaata oyogeranga weri mu Kimumbaasa omugagga takola bwati omugagga okwata bwati omuwala gw'osobeza n'omugamba baby first come omanyi ebyaddala sinamu sente tukole bwe tuti omugagga wakola bamaike mukuru abagagga bano basidiru bani mama choga bote baina skando how they handle them negwakira mweyita bagagga okuga motoka ya isibanyi gipi wenono olabanga echebeze motoka siza bay eziko number plate in South Africa ose kwazi bate zinakuwa musoro wano now Akuram njagala obikenga kemi mwekisoka Kuruthumu wadda njagala ogenda ku kisawo fukamira omwetonde ekyo kimu ekyokubiri Akuram toddanga munokola ensobi akana we kakusa kati yageze nayogera omanyi we natulidde omuwala ne mukwatibwe ennaku ne mugamba kankutwa Akuram oli NGO gwe NGO ze Kampala nti oyamba buyambi bantu Akuram ofuka di NGO akole foundation kati singa abadde Kuruthumu alina NGO eyamba biki egaba simanyi padi mbawala kati Akuram tubuulire gwe wali oyamba era akolerako mukyala yo wata biruwa ngato amwadde card ekyokubiri polisi kyemunenye okuba polisi yawano nfu ogamba otya nti omuntu babadde bamukwata nga bamukwatirawa mu motoka Akuram yennyini alinga dudu yakyusa atya nakwatira omuntu mu motoka munene bwati oli bwakwata omuwala tumumanyi polisi yawano temugwanga mu bikopo mutamanya g'abantu however Akuram ddamu amagezi nawe otegeere tetujja omuntu eyafumbirwa star kubanga Kuruthumu is a star oli mu kamera oli mu kamera bwabona obuwala bukuba amalusu oli mbuno bwona wona oyina amaaso galinga lubaale bwona salane kubire gwe olwamuza tumuyite ki Hamza warema Amuza alinga jesi wawa nekirefu kyonna kikabwe siniki nekikirya Amuza agenda okwogera ebigamba abibala ne wabanzi na abwere nekiri kyenjogedde waliwo abantu abamu Uganda nga they are benchmark of ugliness. One of them yoyo mchala atule kusura moto mukamotoka natuoganira kati era ngo mutuna boti ngo leta basebabi ne bannababi gwe tupimako oyo fulu amba kakaje ani obadde ogamba ota federation yes abayimi banja bavayo kati of recent waneno Jackins yatugambye nti yali anyumya muko ne bebe nga naye agamba boy nchita
ate abamu batandinga down positions kati abasinga bagenda Stabwana Toro yagenda Grenade n'agenda bali abo banji of late badde bavaayo kati kankubulira ekintu kimu Federation omanyirumu naine muzeyi wange sare nansesa yali arrest kyebayita Yugatune nga Yugatune kati bagenda kugula music ba ngegenda kubanga one of the streaming platform because kati buli muyimbi kino kye nagambye kya Shiba nti Shiba akulaga ku Spotify a streaminga kyenkana kisene mekaza afuna osegeera kati wetwakinyonyola mufa abamu kubanga by then banonda n'abantu 11 nze Minister Peace Mutuzo Ragadi Morenyes Gomwe Anita Seruwaji Patrick Mumuza Emma Karosi Jeno Kayanja ne batu twaliwe tuti mu State House Jeno Museveni n'agamba munyambeko voluntarily ku bintu ebikwatagane atyo bitereza kwa twali tugenze kuyomba nali bubi nnyo nno ne mugana ye musajja gwe kati ku bintu byonna bibagenda okubalamu we wajja wano twalina basebadduka baani bakafeero nga bazimbye nga ku buli luguudo kafeero alinako ennyumba naye gwe ku rigimu y'abaana bali batambulambula mu bwaddinaayo katugenda obimunyonya ate njagala okwebaza ebintu biri nze bibadde mu bulamu bwange mweyo meeting nanyonyola Museveni ebintu biri namugamba telecommunication zikubba nze nasoma accounts I'm a junior accountant I'm a student of the Institute of Certified Public Accountants kati namugamba baba filinga corporation tax bagatta sente za mobile money nezo callback tunes namugamba bakubba era twamala na saa 8 gwakiro okuva ku makyatoga n'omusajja wawandika nebaza Katonda nagenda okulaba nga bakyusiza telecommunication company nga bakyusiza system ya mobile money kubiki nesubira nti agenda na kukyusa kola tune kubanga namunyonyera ebintu ebi ne wayikubenda ali mu meeting eyo naye ekyo bangamba mbu ba politician bagane bamugamba kigenda kugaggawaza abayimbi bajje batwesimbewo kwagati kati abayo spice dano olaba bwaba nagenda yesimbe lwengo omunya nga katugaize kola tune buli mwezi katugamba afuna milioni zenga 3 ku kola tune zokka kanajja okwesimba jukira star olaba abayimbi bagenda okujja mu parliament mbu ne bamugamba asoka akikole ki akinene neze nakola ogwange bwe batulonderaawo okumuyamba voluntarily nga si kusasulwa bakumaintaining era teri akola ki ne of course genocide n'amala na picking up n'akola abantu 40 byagenda birinnya ne bala mu kwali nange kwendi whatever omuyamba ku art kati wuliriza byonna bye twayogera mulaba ebyo ebya copyright bikoze byonna twabikola dda nze nakola benchmarking nkyabanja ne tiketi zange nyanzi banja sale mu Denmark Nigeria Ghana byonna ne muleta bu ne mukuba wali kati ekizibu ekiri mu Uganda abakulembeze ne waba awulira ayagala kutereza art industry naye tebalina zeal tebalina will ebyo na tebabiina njagala obuuza mukulu Balamu twasituka nze Balamu ne Bebe ne tugenda okusinkana mukulu musinguzi owayiwala Bebe kulo yali mugezi era fena twatunalinga bakataala yejesewe ne roya nanyonyola wali ebintu nga Bebe banaye mu meeting ya seneroya fe twajjanga otine ebitabo kati omusajja nanyonyola ebintu natufuula babigere ne kati nange ne batuuka mu my area of expertise nanyonyola emisolo 5 abayimbi gye basasula nga musinguzi tagimanyi naita era ba commissioner bali 11 n'ababuuza is that true ngo abayimbi basasula kye bayita indirect tax ngo kubanga musinguzi URA yagala nti katugambe Shiba alina okufilinga akusasula income tax which is okay netubagamba nti omuyimbi nga tanasasula income tax omukoledde kyokulaba nga sente ze eziva mu waxize azifuna nga gwe tonnaba mukamula kati nendaga musinguzi emisolo 5 eja indirect ejiva ku muyimbi ekisooka nasoka mukuba eyo callback tune akayimba wokubira omuntu katugane n'owuli akayimba ka Nina Rose oba ka Lydia Jasmine buli wokawulya nti akawoowo akayimba bakusala siringi 10 oba 10 ne Lydia Jasmine afuna siringi nga 8 ku kayimba ako government yesinga ofuna omusolo 50% ku kayimba ako byenkugamba nali mu meeting musinguzi n'abuuza commissioner is that true namugamba yes nemuga kati gwe musinguzi nga tonaleta musolo gwa income tugenda kweyambula nja kukwata Shiba nkwata Lydia Jasmine Nina Rose tukulimbe makago tweyambule why Nina Rose agenda fanga munaku nga gwa mwavuwaza kati labayo failed guy oyo ebisirani byamukulembera gwe noba ng'osiba mu bazungu naye nga buli kyosiba kikutuka
kakati osoko omuleke tuli mwogerako lula nojja okuyimba oluyimba naye nga ne Kasiru akusinga kakati oyo tumuleke Kasiru kakati naawe tugenda owunzika nga URA kibayita hold nesoke holdingamu ku kyabayimbi kye bali balesa force nga bagenda bakwata kata obuhu Baram Bebeku Kaye Wisdom olaba ebintu embye kwa twali ne Baram teri yatusasula mafuta teri yakola ki nenga tuli wali tulwanirira abayimbi kubanga omuyimbi wanaafuna muri bya jazz ne wakalo kasita tagenda kukirowooza ko nti Wisdom yakola ki olaba ekyo ekintu ekya kati nga government efuna mobile money ajawula ne telecommunication company singa nali Bulaya mu America bwogenda mu government ya America n'obagamba waliwo wano musolo ofuna sente ne kibanga gwakiyiza ne bazifuna gwe bakuwa empeera mu Uganda we nakyogera kyobola Museveni bamuwa bifu bwe nakyogera Museveni yalina okugamba muleete Kaye Wisdom tumuwozeeko enfuufu but however tulirinda abalituwuliriza kati nzija ku kya federation ekyo nambadde enkumaakuma tuuka ku kya federation now njagadde okulaga byonna from Eddie Kenzo Cindy baani bye boogera byonna twabyogera dda Cindy ne Fino gende wasale it was catastrophe of me ze nagamba nita Serwajo General Secretary wa Union ne bagenda first time bali na jinja nemna obalaba tebanjagala nibona mwana kugamba tunuli abantu nuka bano bafala bali kuki nkiddemu it was catastrophe newe batuuka eri nagenda okuwulira batu munange fobalwa kubanga bannange twakulira mu bintu ositula omuntu n'omutwala bajjulira watuuka wali gwa mututte na omusajja we mulaba bali mubbi nga mulaba kati ate gwabigamba nga tamanyi nkolagana yange naki bwe nabiwulira tebadde mukunda mu meeting zaabwe sale wabanjagala email I write I advise him on that ku art ku byobufuzi nja kumujjawo mu government ana mugana nekwata nze ngenda okuwoleza mu government eddako now kati kikino federation wejja teyalowoozaako actually Eddie Kenzo was wrongly deceived nti one bagenda kuddira amaanyi the power nga yalina obuyinza n'amaanyi ku art industry yawan kubanga question eri nti lwaki Michael Jackson mu America every year akola $1 million ezitaka wansi wa 10 omanyi Michael Jackson omufu asinga bayimbi be Uganda balamu kati nga tubuuza twali lwaki tula nengama ekyo kyenjogedde kyennyini nenjebwe nti nemugaba mpe ku laptop bampala fosi Museveni yatasobola kumpa laptop ye abaleeta ya abo yali yani nemugamba saagala kubikebera kunze muleete nenteekamu sente Michael Jackson zakola nemugamba kati tuteekemu abawana nemugamba omulambo gwa Michael Jackson gwa makulu nnyo singa abayimbi bawana abalamu now kati we want to find that X missing lwaki omuyimbi wa Uganda afanga mwavu ebyo ebibuuzo twadde tubibuuza nga ba Eddie Kenzo bali Cambodia na Brazil bali mukwana buwala bwa Brazil kati ba Eddie Kenzo bajja wano nali musuubira nali Eddie Kenzo ku gundi federation namugamba Eddie Kenzo nkukiririzamu the big eye yandeta Eddie Kenzo nga ina studio ku Chase Johnson Hotel